Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kukuuma obutonde ekya NEMA nga kiyambibwako poliisi n'ebitongole ebirala ebyo by'okwerinda bakedde kukola bikwekweto e Busega mu lutobazi lw'omugga Lubigi ne basengula abantu abadde balukoleramu. Omusasi waffe Munnabuddu Sharifu Lukenge ali mu lutobazi lwa Lubigi. Amaloboozi ago g'owulira ebimotoka biweeti ebiri mu kumenya obuyumba obumanyiddwa nga kiosks wano mu bitundu eby'e Busega ku luguudo olw'Emityana ng'ekitongole ekya NEMA nga kiriwamu ne KCCA ossa akakiiko akalwanyisa obulabbayi n'obukenuzi maka ga bwa pulezidenti ssaako poliisi ne UPDF nga bali ku ddimo ery'okugoba abantu abeesenza mu Muntobazi. Kijjukirwa bulungi ng'ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'ekkumi omwaka guno gwennyini gwe tulimu 2023 ekitongole kya NEMA kyakola ekikwekweto kyekimu mu bitundu byennyini eby'e Busega ne bagobaganya abantu abawerako era bangi bakwatibwa ku olwo. Wabula abasuubuzi bano bagamba nti nabo tebalina bwakudda y'ensonga lwaki babadde bakomyewo era bangi bayooleddwa mu mbeera eno kubanga ku mulundi guli baagobwa ne bagaana okuvaawo. Abamu ku basuubuzi be bawadde eddakiika 20 okugyawo emiti gyabwe babuulidde Kyabasa nti obudde babawadde butono. Baga tukolera mu Muntobazi ebiyumba waffe babumenye bwe tukoleramu bizinesi zaffe zigootanye ate nga nnaku nkulu ze twandibadde tukoleramu ssente bo mwe bajjidde otukola ki otumenya. Abamu babatadde kabangali tebatuwa budde kwetegeka obudde bwe batuwa butono. Gavumenti mu kifo ky'okugobawo abantu eteekewo obuyumba bwayo obutereevu obulungi abantu mwe bayinza okukola. Sigamba nti buli muntu agenda kubeera mu katale kino kibangirizi si Ntobazi. Bo abamu ku bakungu mu kitongole ekya NEMA abogeddeko ne Kyabasa nabo batubuulidde nti Munnayuganda gwe baddamu okusanga mu lutobazi olw'e Busega oyo yajja okunyumiza abalala nti obutonde bw'ensi bwetaaga okukuumibwa. Olwaleero tukukuta abantu abawerako naye nga kitwagala okukutya bannayuganda muve mu Ntobazi. Entobazi tuzireke zikole omulimu ogwaziweebwa Katonda waffe okusengejja amazzi, okutuwa empewo ennungi, okukuuma ebintu ng'ebyennyanja, ensonzi n'ebirala byonna byetwagala ebituyamba ffe nga bannayuganda. Ebintu tutandise okubizaawo era bwe tunaafuna obudde nga ne bajeti etukkiriza bulungi tujja kudda twongere okusimba emiti, twongere okutereeza ekitundu, tutereza amazzi emifulejje mwe galina okuyitira. Mu kiseera kino Amagye ne poliisi byebulunguludde ekifo kyonna kino eky'e Busega era nga bali mu kulawuna okulaba nga buli muntu gwe bagambye okutikkamu emmaali ye agijjawo nga bukyali. Wabula abatunda emiti bo bakiguddeko kubanga egyo abakungu mu kitongole kya KCCA bagisaayi busaayi n'abalala ne babakuba ku kabangalizaabwe ne babatwala ku lwakinaana 8 akatonnyeze 8 y'obujjajja lwasa mayinja. Nze Munnabuddu Lukenge Sharifu wano mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitave mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu alabudde abakristaayo bakomye okuddukiranga mu kkooti okuwaabayo ensonga z'ekkanisa kubanga tekinawe kigenda kubayambira. Omusasi waffe Joel Odungu Davis katuwa ebisingawo. Saabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu mu bubaka bwe obwa Ssekukkulu eri abakristaayo agambye nti omwaka guno nga gukomekkerezebwa n'okujaguza ebikujjuko bino abakristaayo balina okuddamu okwegwa mu ttooki n'okweggyako ebirowoozo ebimu nti abakulembeze baba tebalondeddwa obuweereza mu kkanisa bogenda kugaana. Abantu baagala nnyo okwerokola. N'agamba awo nja kuyitawo ku magezi gange, nja kuyitawo ku nsimbi zange, nja kuyitawo ku bukodyo bwange, ojja kweyisaawo. Tufunye abantu balina dde ebiseera bino nga mu kulonda abalabe. Tufunye amabaluwa mangi n'abalala nga bagenda mu kkooti. Abakristaayo abafaayo naye nga bali ku nsonga nti bawulira obulumi nti omuntu waabwe musajja waabwe tayiseemu ate bagamba tayiseemu kulya okulya obulabirizi. Abantu balowoleza mu kulya buli talidde nga balowooza senga alidde tubadde agenda kutulokola awo tuba tulidde naffe. Bino bannaye si byakulya, bino bya buweereza. Obukulembeze buno obw'omwoyo tebulinga bukulembeze obw'ensi. Abantu balowoleza mu kulya agudde mu bintu. Saabalabirizi Kazimba era mu ngeri y'emu asinzidde mu bimuli by'amaka go Saabalabirizi Namirembe n'agamba nti mu kiseera kino abakristaayo balina okwezza obujja n'okwekuba mu ttooki nga eggwanga bwe lyeteekerateekera ebikujjuko by'ennaku enkulu era n'alabula abantu obutalya nnyo kamukuulo. Njagadde nnyo okwebaza Katonda olw'obulabirizi obupya obwatandikibwa
West Rwenzori ebundi bujjo ne East Busoga ebujiri bwagenda bulungi era nebaza abantu abatusobola okutuyisa mu mbeera eyo nga tewali bunyoolagano bwonna. Kale nsaba Katonda omukisa abalabiriza ababereberye basobole okubakolamu omulimu omulungi. Okukyusibwa mu kigambo kya Katonda so si okugoberera ensinga bweyagala tujja kugujja mu Baluumi essula 12 onyo olusooka n'olwokubiri. CBS FM Dungu Davis Enamirembe. Ekibiina kya Democratic Party kivuddemu omwasi ku mmotoka kapyata ezaweereddwa abaliko ba sipiika ba Paalamenti ya Uganda. DP egambye nti kono n'ansimbi yamwi wa musolo. DP egambye nti tekyalabise bulungi n'akamu era si kya buntu abakulu okudda mu kwegabira kapyata z'emmotoka nga bannansi bangi beeyaguza lujjo n'abamu boolekedde obutalya ku kanyama ka Ssekukkulu olw'ebyefuna by'eggwanga ebiye by'okutuuka wano. Mu lukuŋŋaano lwa bannamawulire batuuzizza ku kitebe kya DP mu Kampala, omwogezi w'ekibiina kino Ismail Kirya agambye nti eggwanga lino kati lyandibanga lyabalondemu nga alina ennyo ate yayongerwa olw'abaavu ne basigala nga bankuseere. Bw'ati alabudde Paalamenti ekomye okudiibuudanga ensimbi ez'omuwi w'omusolo bw'etyo ku bintu ebitajja nsa. Era twagala okubuuza lwaki kati saawa eno okola ebintu nga constitution byeketaringa 4 ssemateeka ebawa mmotoka kati ate naawe wabawadde emmotoka. Twagala okusaba Honorable Anita Among oleme ate kwonoona nnyo ssente za muwi wa musolo mu bintu bannayuganda bye batafunamu. Basipiika abamu be bawadde emmotoka nga Right Honorable Alitwala Kadaga yaliko Deputy Speaker yaliko Speaker. Saawa eno ye Minister wa East Africa era ye First Deputy Prime Minister. Ebifo ebyo byonna bijjako n'emmotoka. Katwagala okubuuza emmotoka zinagenda zivuga ddi n'olw'ensonga eyo tulabira ddala nga waliwo kyeyononere w'ensimbi. DP era ewanjagidde ebitongole by'ebyokwerinda bibeere bulindaala ku mulundi guno ng'abantu bagenda mu bikujjuko bya Ssekukkulu waleme kubaawo mitawaana. Era twagala okusaba bannayuganda n'okubagumya mu mbeera gye mulimu tugitegeera bulungi. Abasinga mutambula mweyogeza mwekka, abasinga mutambula temumanyi kyakuzzaako nkeera n'ebirala ng'ebyo. Twongere okukozesa ennaku zino okudda owa Mukama. Twagala okusaba bannayuganda bonna babeere nnyo ku bwerinde kubanga ennaku zino abazigu bazikozesa nnyo okutirimbula abantu. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Omulamuzi nga tannasala kibonerezo eri omuntu asingisiddwa omusango alina ebintu bingi byatunuulira nga munnamateeka George Musisi bw'annyonnyola. Ennambulula oba ennambika eyamba abalamuzi okugaba ebibonerezo ze bayita sentencing guidelines zigamba nti omulamuzi asobola okutunuulira ebintu nga obukambwe omuntu amusingisira omusango bwe yakozesa okugeza ngatta omuntu gwe bamuvunaana okutta oba n'engeri gyeyisaamu n'omusango gwennyini obunene bwagwo ogumuvunaanibwa. Era ekyo omulamuzi kyasinziirako okusalawo okumukaliga okuba emyaka 10 oba 3 oba 5 okusinziira ku obukambwe n'ensonga endala engeri gye yakozaamu omusango ogwo. Ofiisi ya Ssaabaminisita wa Uganda edduukiridde abantu mu bizinga by'obuvuma abajjirwa ebyabwe mu muliro ogwabikya omwalo ogwo wamu n'abaagoyebwa omuyaga gye buvuddeko. Abavuma baweereddwa ebintu omuli akawunga ttani 17 n'ebijanjaalo ttani 9, amatundubaali 3 era n'ebirala. Gye buvuddeko omuyaga gwagoya abantu ku bizinga ebiwerako okuli Namiti, Kiriwe n'ebirala mu tawuni kanso y'e Rubya era ng'enju z'abantu zaasaanawo n'ebintu bingi ebiyambisibwa omulamu wa bulijjo ne bigenda. Mu mbeera y'emu omuliro ogw'amaanyi gwakwata ekizinga eky'eruweero mu tawuni kanso y'ery'abaana ne mufiiramu omuntu era n'ebintu by'abatuuze bingi byafuuka muyonga. Ssentebe w'eggombolola ya Lubya Town Council Opondo Fred ategeezezza nti obuyambi baweereddwa obadde bwa ttendo kyokka n'agamba nti abantu bangi bakyasula mu byangaala nga beetaaga okudduukirirwa. Tukyasaba kale netukwate ku kintu ng'ekyamabaati kubanga akawunga abantu bagenda kalya munaku 2-3 kagweyo ane tundubali zibaweereza zabadde entono nnyo okusiza ku bantu bafe abaakosebwa. So singa tufunayo ku bana abatuyambako ku kyamabaati oba gavumenti netwongerewo okutuyambako amabaati so abantu bafe bajja kuba bulungi kubanga bakyali mu mbeera embi bwe baba
abakyala baali bangi ate ng'ebisulo ebituliraanye tebibamala bakyalira bubi. So nenkowoolayo ko ne kampuni zino wammanga nga Nairo Sebo eno naye yabanyi b'omwenge aba Nairo nabo batukwatireko. Tulina abantu nga Bidigo tukozesa sabuni wabe ne butto waabwe naye nabo batufune engeri gye batukwatira kubanga naffe era tuli bawagizi babe b'amaanyi. Zebio Waswa avunaanyizibwa ku by'amawulire ku disitulikiti y'e Buvuma ategeeza nti bamaze okugaba obuyambi buno era kaakano basigaza ekizinga ekyeruwero. Olwaleero we lutuukidde abalala bonna bafunye empozi ab'eruwero bokka be babadde batannaba kufuna era ng'eyaabwe nabo olwaleero we bunaazibira bijja kuba bagirina ekyo nga kiwedde. Entambula etusumbye nnyo bwe baweereza emmere ebintu bino kiba kikakata kufa ate okunoonya entambula ebitwala eri bannannyini byo naye nga bwe mumanyi obulungi amazzi si mangu tegalinga lukalu. Abakulira ebyokwerinda mu kibuga Masaka bagumize bannamasaka ku bubbi bwa nnamba z'emmotoka obukudde jembe ensangi zino. Omusasi waffe Saalongo Edward Tomusange Kayinja katuwa ebisingawo. Obubbi bw'ennamba z'emmotoka obuli mu kibuga Masaka n'ebitundu ebirala ebya Greater Masaka bweraliza nnyo abatuuze ne bagamba nti n'ab'ebyokwerinda naddala poliisi tefuddeeyo ku bubbi buno. Ababba ennamba ku mmotoka bazibba kiro naddala ezo ezisuzibwa wabweru kyokka waliwo n'abawalampa ebikomera ne bazibbirako mu galagi mwe zisuzibwa olwo ne balekawo obupapula okuli ennamba z'essimu bannannyini nnamba ezibbiddwa kwe baweerezaako ssente eziri wakati w'emitwalo 10 n'emitwalo 30. Kino nno kitabudde nnyo bannamasaka nga gye buvuddeko bwe beekubira enduulu ku poliisi waliwo wa poliisi eyabawa amagezi nti basindikire ababbi ssente basobole okufuna ennamba zaabwe. Mu kiro ekyakeseza olunaku lw'eggulo emmotoka mu bitundu by'e Kasijjagirwa okuliraana enkambi ya UPDF kumpi zonna baazibbyeko ennamba. Yasinika lyanga omu ku gwe babbyeko ennamba asaba ab'ebyokwerinda bayambe abantu ti naye embeera ebayinze. Basubeko kye bakola omubbi akwatibwe kubanga omubbi atubba ennamba z'essimu kweziri gavumenti erina kyetuyambye poliisi terina kyetuyambye naye buli olukya ababbi bongera kweyongera bungi kati wane Masaka ku mmotoka 10 emmotoka 6 zonna tezina namba plate naye ate traffic ekwata nekkuba ekipapula nga bakubuza namba plate. Amyuka omubaka wa gavumenti atwala division eyakimanya kabonera Ahmad Katerega Musaazi era ng'atuula ku lukiiko olw'ebyokwerinda olwa Greater Masaka ne City agumiza bannamasaka ti ab'ebyokwerinda batandise dde okulinnya akagera ababbi bano era essaawa yonna bagenda kubakwata n'agamba nti tajja kwasanguza ab'ebyokwerinda kye bagenda okukola. Kirimu ebirala bingi n'olukiiko lw'ebyokwerinda olwa City n'olwa Region bakiriko nnyo bakubasinga tumalirayo wano naye tukiriko era tujja kulabawo naye nga tukiriko waba nga waliwo obugayaavu ya poliisi okusooka ekyo bwali bugayaavu bw'oyo nga yindiviidi.